nyimiridde maaso gammwe nze Israel Kazibu Kitooke, Minister avunaanyizibwa ku mawulire. Twogera ku mawulire twala ebitongole ebyo bya CBS ne BBS, ate era Minister avunaanyizibwa kukunga abantu. Ministry eyo mpya Ssaabasajja Kabaka yasiima wabeerewo ministry etuuka n'abantu be. Mubeera n'emikolo mingi egy'enjawulo. Ministry enkakatako buli lwa mukaaga no Sande okubeera ku mikolo egyo. Ate era nze mwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Sooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Bakitegedde akaluulu ak'amaanyi ddala. Olunaku olwaleero Kamalabyonna yantumye okubeera wano mu bigere bye. Kamalabyonna mumanyi bulungi nti leero lwaggalawo ekisaakaate kya Maama Nnaabagereka. Abadde tasobola kubeera naffe naye antumye okubalamusaako n'okubeebaza olw'okujja mu bungi bwe muti. Byonna ebigenda mu maaso amayengo ga BBS gabimutuusaako n'emitimbagano gyaffe. Protocol baagituyitiddemu dda. Munzikirize ngende ne Kamalabyonna bye yasazeewo ow'omukolo guno. Ate nga ye Abe yatwanjulidde buli mugenyi waffe. Kiba kya buli azamaanyi ate okuddayo n'oyanjula buli muntu. Mwenna mbawadde ekitiibwa nga seerabidde bannaffe bajjajjaffe abogedde obulungi bwe batyo n'omulimu gwe batukoledde. Bwe njogera ku Katolu Bwama yali munnabitone atasangikasangika. Yali omusajja yakozesa ekitone kye okutuuka ku bintu bingi ne yebbulula okuva mu bizibu bye yalimu, okuva mu mbeera gye yakuliramu n'afuuka omusajja ow'amaanyi. Katolu Bwama yaweerezaako mu ministry eyo gy'entwala eya BBS ya CBS, era be bamu ku basajja abaasanyusanga abantu buli ku makya abakaliisoliiso. Nga buli lw'owulira CBS ku makya essanyu ne bw'oba wasuze n'ebizibu bingi naye n'owulira ku ddoboozi lya Katolu Bwama wawuliranga essanyu. Katolu Bwama teyakoma ku ekyo, yakozesa ekitone kyekyo kye yali alina okusobola okukola ebintu bingi ne yeetunda eri mu bantu. Katolu Bwama yatuukanga munene ddala mu CBS, era bw'oyogera ku CBS bw'otayogera ku Abe Mukiibi oyagala kwogera ku Katolu Bwama, oyogera Kawenja. Bwe batyo ne batambuza emirimu. Naye nze ngo yaliko ssentebe w'abavubuka emyaka egiwerera ddala, nali njagala nnyo Katolu Bwama olw'ensonga nti nagoberanga nnyo obuzannyo bwe. Obuzannyo bwe obwo waliwo akamu mu buyitabo episodes mu lulimi olunyenyimbe, akamu ke yafulumya ng'ayogera ku mbeera y'abantu bwe babeera mu bulamu bwa bulijjo. Ku bimu bye yayogerako yali azannya embeera abantu gye bayitamu. Yagenda n'asaba bamuwe omulimu ogw'okusala embuzi ng'ayagala kubeera mu kiyinjaagi, naye ng'ewaka tewaliyo ssente. Kye yakola n'ategeeza Haaji yali amukulira mu bbukkiri eyo nti leero ngenda kusala ennyama eno ngitunde. Haaji n'amutegeeza nti bw'omala ogisala gindeetere wano ngyetegereze bulungi. Katolu Bwama agenda ogituusa yalina gambuti, yasalako okugulu kumu n'akuteeka mu gambuti. N'amutegeeza nti munne Haaji kino sikirabange n'embuzi ebadde n'amagulu 3. Katolu Bwama baamukuba empi mpitirivu nnyo era n'addusibwa mu ddwaliro. Bwe yatuuka mu ddwaliro eryo bamuleetera ebyokulya, bamuleetera sumbuusa zaali nnene ddala. N'abategeeza nze omulwadde omuyibwe nti bwe baakubye bwe bati nsobola okulya sumbuusa ezo. Naye yakwata sumbuusa nnya n'azimira mu ddakiika emu. Bw'atyo nno yalina ekitone ekyo ng'akusanyusa, yakola ebintu bingi nnyo mu kitone kye. Ate ekitone ekyo yakikozesa okufuuka omukulembeze. Bannaffe ab'erubaga bamumanyi bulungi, yakolagana nnyo n'omusajja baamuyitanga Kwata ku Nsawo, simanyi oba akyaliyo. Yali ssentebe wa Democratic Party mu Lubaga South. Ne bannaabwe abo Badumba Julius, Bannayiga, ne bateekawo ekisinde baali bakiyita Solida yali ng'ombo ye ng'etegeeza nti ayagala okufaanagana nga Solida eyo bwe mugiraba ng'alina amaanyi mangi nnyo. N'atambuza eŋŋombe eyo mu Lubaga South, abantu ne bamuwa akalulu ng'agenda ayimba Solida, ebintu ne bituuka bulungi nnyo. Era n'akulembera bulungi abantu. Katolu Bwama bw'abadde mu Parliament abadde ayogera bulungi n'abantu bonna, abadde muntu w'abantu. Leero bwe mbadde ntuuka wano mbuzeemukko wansi awo ne mbuuza aba booda ne baŋŋamba ogenda ewa munywanyi waffe
ye musajja yayitanga no kunaku buli weekend n'atulekera emitwalo 20. Kizibu nnyo okusiŋŋaana omuntu bw'atyo mu bantu. Byebyo nno byensobola okwogera Kato Lubwama, abadde musajja, yali omusajja omulungi. Naye olunaku olwaleero nga mu Buganda twagala ate kuwekubagiza. Tufunye omusika Conrad ono musika wa Kato Lubwama. Yalagirawo dda nti musajja w'amaanyi kubanga ffenna abasinga atumanyi, afeesi zaffe atuuseeyo, namulabirako nnyo eyo Kawaala nga balina Eddumba Julius. Alina ebigendererwa birungi era ajja kukola omulimu guno agutuuse mu maaso. Tumwebaza olw'okutuuka mu ntebe eyo, bingi bye bakubuulidde, tusaba obigoberere. Abantu abamu balowooza nti Obwakabaka bwa Buganda bwatandika ne Kabaka Kintu, sijja muyita Ssekabaka, wakimanyi mukimanyi. Naye Obuganda bwaliwo nga Kabaka Kintu tannajja. Obuganda bwali buyitibwa Muwawa. Muwawa kitegeeza ekintu ekyesudde amabanga. Era bwalina abakulu b'ebika abaaliwo mu biseera ebyo. Waliwo abakulu b'ebika ebika ng'ekyennyonyi mu enva, waliwo n'ebika ebirala ebigundiivu ng'eŋŋonge, nebya Mukulu Nsereko tebyaliwo ndowooza. Naye ebika bino byalina abakulu b'ebika baali bakulemberwa omutaka mu kiseera ekyo yali ayitibwa Bemba Musota. Bemba Musota yali mukaawu nnyo, nga yeekaba nnyo, afugisa abantu bano embeera etaali nnungi. Naye Kintu bw'avaayo yonna gye yava n'ajja mu Buganda wano, yatuula n'abataka abaaliwo, n'ajja n'ebika naye bye yajja nabyo, n'awangula Bemba Musota, n'asalawo batuule Ennono. Ennono awo mu Busujju, ne bapaga constitution etaali mpandiike. Mu constitution eyo baasalawo Buganda eddukanyizibwe mu ngeri 3. Baateekawo amasiga 3. Essiga erisooka ery'abajjajjaffe abataka ab'obusolya. Abo bakola omulimu munene nnyo okulaba nti ennono za Buganda zitambula bulungi. Nze nga Kazibwe sisobola kuwasa Nakazibwe. Waliwo ebintu bye tulina okukola nga mu Buganda naye nga bajjajjaffe abo be batulambika. Era mu maaso kawo nja bategeeza omulimu omulala gwe baakola ennyo wano. Ate essiga eddala lye livaamu omulangira ali eŋŋoma. Tosobola kwetuuma mulangira nga toli mulangira. Era mwe muva Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Sserwatika Lwattaka. Essiga eryokusatu lye livaamu abaami abafugirako Ssaabasajja Kabaka Mwengwa. Mulimu ab'amasaza, mulimu olukiiko lwa Buganda, mulimu ab'emiruka, mulimu ab'amagombolola n'abatongole. Bwe bityo nno Buganda bwe zeetambula. Amasiga ago 3 gakola kinene era gatambulira wamu. Erimu bwe livaako entamu eba ejja kugwamu. Bwetyo nno bwe tuzze tutambula emyaka n'ebisiibo. Ne bwe twatuuka mu 1966 Kawenkene Obote yajja n'ayagala okuggyawo Obwakabaka bwa Buganda. Yasooka neeyambaza ekkanzu n'agwa mu maaso g'abeene n'amutegeeza nti ssebo w'oligwa wendigwa. Awasizza n'omukyalo Omuganda. Abantu ne balowooza nti omusajja ono asala enguudo mu mutwe yandibaamu ekyamaanyi. Nga olwo ne tuleseewo Ben Kiwanuka Bendikito. Naye Kawenkene ekyali kiseera kitono nnyo n'atwefuulira. Byonna bye yakola mubimanyi. Neegatta ne musajja wa Amini ne balumba olubiri. Era nnyinimu n'awaŋŋangusibwa. Ekiseera ekyo kyali kizibu nnyo, abantu baali bamanyi Obuganda bukomyawo. Baali bamanyi kiwedde. Bannabyabufuzi abasekeeterezi abatamanya ŋŋamba balowooza ebintu ebyo byonna bikomyawo. Naye bajjajjaffe bano ab'ebika baasigala bakola omulimu gwabwe. Baasigala batuuma amannya agalina okutuumibwa. Baasigala mu nnyiriri zaabwe nga bagoberera ennono zaabwe mu mituba. Ate era tebaakoma ku ekyo, baasigala bawuliza ne Ssaabasajja Kabaka yonna gye yali. Nze nga Kazibwe bwe ŋŋamba nti nva mu lunyiriri lwa Luyiira, nva mu mutuba gwa Jjanja, nva mu ssiga lya Nawandugu, jjajjange ow'Akasolya ye mbaziira ebulimu, omubala gwaffe gubala nti bukyambadde mulimu engompo omuggo neewerekere. Ebyo byonna baali babitutegeeza. Era baasigala bakola omulimu ogwo. Wajjawo abakulembeze bangi mu kiseera ekyo. Wajjawo bannaffe Balule, wajjawo Babinaayiisa, baayagala Obuganda bukomewo naye tebaalina maanyi gamala. Naye omukulembeze ono aliko yajja okulwana olutalo lwa 1986. Baamutegeeza nti okutereeza emitima gy'Abaganda n'okubazza obumu ofuga eggwanga lino olina okuddayo n'onoonya omulangira. Mu kiseera ekyo yali Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi II.
amagezi ago yagawulira wadde banne be yali nabo baali tebakikkiriza. Era Kabaka yalabibwako mu Luweero ne bannaffe bannadduli n'alagira Abaganda okuwagira gavumenti eno. Gavumenti eno naye yatuukiriza nezza Obwakabaka, era mujjukira ekyali e Naggalabi Ssaabasajja Kabaka yakomawo. Bintu bingi ebikoleddwa, abaali balowooza nti Bulange egenda kubeera military base kati etudde bulungi era yaddizibwa Obwakabaka. Kyo tukibasiimako tibakola kinene. Naye waliwo birala bingi bikyabulako Honorable Nsereko bitusaba kubanga oluusi mutuweesa guno ate guno ne musika. Nompa egombolola ate enkya n'ogiteekamu abamilitale ne bagikuuma. Naye byonna tujja kuwaŋŋana ebitiibwa tulabe gye tunaatuuka. Tujja kubasaba ennono eyo eyakolebwa constitution gye mba nnyonnyodde okwongera ogigoberera. Obwakabaka tusoosowazza mu mwaka guno ebintu bisatu: okukola n'obunyiikivu, okukola n'okwagala, okukola n'obwerufu. Obwerufu butandikira ne maka nga Conrad Bozze. Ogenda kufuuka oba ofuuse omwami ow'awaka. Olina okubeera omwerufu eri baganda bo. Bategeeze zino ssente ze tufunye mu estate. Zino ssente zigenda kuyamba abaganda bange kusoma. Obwo bwe bayita obwerufu. Obwerufu mu maka ogenda kufuuka omusajja oba olwedde oli mufumbo. Tetwagala essimu ebeeremu Nakirijja nga Nakirijja omutaddeko ow'omusenyu. Bakubira essimu nti muno ow'omusenyu akwagala naye ng'ogikwatira eri kubanga Nakirijja yakoze eki yakubye. Anyo Omuganda agamba enkula y'omutwe gwe yekuwa ensanira y'enviiri. Bw'obanga nze ow'ekiwalaata n'ayagala ozizza mu maaso ng'otankuula ntankuule. Ate era omuntu omulala yagamba nti oba akulya kikere erira ddala kisava, oli ne baakuvuma nti gwe walya ekikere nga mutuufu walya ki kisava. Twetaaga tubeere beerufu mu nkola ey'emirimu. Ennaku zino batumye emirimu ng'Abaganda bagamba tuli babbi. Balina abantu abakyogera bwe batyo. Naye kiki kye bategeeza? Omuntu bw'abba wano ennaku zino tugamba omwana we bulijjo abadde mugezi. Omwana we bulijjo mugezi yabbye obukadde 2, yabbye obukadde 3. Naye obuba bwewussa tekiba kintu kirungi. Nja kubasaba tuddeyo mu mirimu gyaffe nga tuli beerufu. Kola n'okwagala, kola n'okubumalirivu naye ng'oli mwerufu. Naye bakyala baffe mu maka mubeere beerufu. Bwe nsaba school fees ewaka mwongeramu emitwalo 2. Omwana bw'aba agenda ku trip oyongeramu 2, house girl n'ayongeramu omutwalo, headmaster naye n'ayongeramu, bigenda okutuuka kuba ebituubo bijja bitambula. Obwerufu buweddewo nnyo. Mu parliament mubiraba ebintu ebizze olusi bibeerawo. Ng'okuyisaawo ekimu commission balina ogiwaayo akasente. Tusaba obwerufu budde mu nkola yaffe tujja kusooka okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Ekyokukola n'obumalirivu nga maze ekyobwerufu. Buli mulimu gw'okola gukole n'obumalirivu. Obuganda ennaku zino tetwalyanga kawunga na bijanjaalo. Katuyita mmere y'abasibe. N'ennaku zino ye yafuuka emmere ya buli lunaku. Tuli ekibu kimu. Ssaabasajja Kabaka ensonga zino zonna azimanyi. Twali mu mmwanyi terimba. Ssaabasajja Kabaka yalagira Katikkiro. Baali mu Tofaali ng'abantu baavu mu bitundu ebyo byonna. N'amulagira nti baako ekintu ky'okola ekinabbulula abantu bange okuva mu mbeera gye balimu. Baleeta mmwanyi terimba era ebadde ekoze bulungi. Abantu mu Buddu, Honorable Sookumbuli ow'e Kakuuto balina kye bafunyeewo, waliwo okuseseetuka. Naye ekyo tekimala. Tulina okuddayo okulwana ng'Abaganda mu maka gaffe gye tutandikira. Gwe Ssemaka ewaka kiki ky'okozeewo? Amaka ago mayonjo, abaana basoma, balina engatto mu bigere. Tulwana okwejja mu bwavu nga tukola n'obumalirivu. Ne bw'oba osiika capati, kola n'obumalirivu n'obuyonjo w'okolera abantu bajja zitwala. Bw'oba olina boodabooda, beera muyonjo, abantu atambulira ku boodabooda bakusiime, yogera nabo bulungi. So si bano bwe tuyitako n'akuba ku mukyala akabina n'omugambako naganze nafadda nva mu maaso. Bwentyo bwe biri. Ne tusaba okubeera abamalirivu mu nkola ey'emirimu. Ekisembayo tukole n'okwagala. Omuntu bw'okola n'okwagala tokoowa. Omuntu yenna buli kintu n'okikola n'okwagala tokoowa. Nze nkubulidde nti nkola okuva ku Mande okutuuka Olwokutaano emirimu gya yafeesi. Naye Olwomukaaga ne Sande bampa emikolo 3 gy'oba olina okubeerako egy'Obwakabaka. Olaba ng'eddoboozi lya nnyinimu lituuka mu bantu. Naye ebyo natusobodde okubikola okulaba nga Obuganda bubeerawo. Nja kubasaba twongere okugenda mu maaso, twongere okwagala Obwakabaka, tugoberere ensonga ezo ze mbategeezezza. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.